N'olunaku olwaleero Nathan Nandala Mafaabi akwatidde ekibiina ki FDC bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga atalaaza ebitundu by'obuvanjuba bwa Uganda okufeffetta akalulu ng'abadde mu disitulikiti y'e Namisindwa ne Tororo. Wabula nga tannaba kusimbula olunaku olwaleero yasoose kusisinkana bannamawulire mu kibuga Mbale okwogera ku ebyo byasanze mu bitundu eby'enjawulo byatuuseemu mu kunoonya akalulu. We have slept on the way 4 times, and all of you have seen it. You recall when we went to Karamoja, when we left Moroto, we were going to Kabong, and we were passing Kotido, the road was bad. From Kotido to Kabong was bad. From there to Abim, we could not make it in time for Abim, and we all slept on the way on that day. And you also know that you cannot do a campaign where you sleep on the way because we have fixed period. Okumanya ensonga y'amakubo enyiizizza nnyo Nandala yatuuse n'okusaba akakiiko k'ebyokulonda kongezeeyo ennaku ez'okunoonyezaamu obululu oba si kyo waakiri babafunirenga ennyonyi zinnamunkanga ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ze yeeyambisa okugenda mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Would be happy also for him to be on the road to see what we're talking about. He's leading a country, he doesn't know the infrastructure. For him, he's flying. If in fact, I would suggest the Electoral Commission to give all candidates choppers so that we have choppers so that we can fly. The country is ours. The chopper President Museveni is using is not his. It's not his father's property. It's not his property. It's a government property. If you have allowed him to use property of government, then all candidates should be given an opportunity. They should be given choppers so that we all fly. Nandala era asinzidde wano n'alabula omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okukoma ku bawagizi be abamusoomooza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gye bagenda oba si kyo naye ajja kulagira basajja be okubakolako. Mpeereza bano abaganda bange banu Kyagulanyi ne ttiimu ye nkuwa warning. Gwe yekatamanyi okulwana tokozesa enjagayo otuwana jo baatulwanisiza Budaka emirundi mingi mutugoberedde ero olusembayo kankuwe nkwa warning bw'onaakikolako bano benjaga abanywa n'omwenge guno musiru tugenda kubakolako fete tuli batamiivu tuze mu kampeni muno tumanyi kye tunoonya. Nandala yeeyambisizza omukisa guno okwambalira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni eyabulidde abalonzi mu bitundu by'obuvanjuba bwa Uganda nti Nandala Mafaabi yatunda ettaka lya BCU. Nandala n'agamba nti kino kikyamu kubanga basajja ba Museveni abamulya mu ngalo bennyini be baatunda ettaka lino nga ne bwe bagezaako okubavunaana ate President Museveni yennyini yabazibiikiriza. This same group are the one who sold our Mount Elgon Hotel. You know, the Mount Elgon Hotel was for Bujusi Cooperative Union. This same group sold our estate, Samaga Estate, Patle, and the Namakwekwe Estate. This same group sold our prime plots in the center of town. One of them was sold to the NRM chairman of Sironko at only 40 million shillings. How can you sell land in the center of town more than an acre at 40 million? So we are telling you that Museveni has a group of crooks, and I think he's lacking information. He should have said, I came to Bujusi Cooperative Union because his NRM henchman had run it down. Oluvannyuma Nandala Mafaabi yayolekedde disitulikiti y'e Namisindwa nga yatuukidde mu Town Council ya Bubutu n'agendako mu Trading Center ya Bumbo we yavudde okugenda ku nsalo ya Uganda ne Kenya mu kitundu ekya Rwakaka. Nandala kakuyegewe olunaku olwaleero mufundiikiridde mu disitulikiti y'e Tororo ku nsalo ya Uganda ne Kenya mu kibuga Malaba. Olunaku olw'enkya okusinziira ku nnambika y'akakiiko k'ebyokulonda Nandala Mafaabi agenda kuwummulamu okutuuka ku lunaku olwokutaano lwagenda okuddamu okunoonya akalulu mu bitundu ebirala eby'eggwanga. Gerald Damulira Agafeeyo Spark TV eno mu disitulikiti ey'e Tororo.